Kuliriza bulungi nkuwadde eddakiika ezo Biri ngoma z'okwerowooza. Ekyo banna eddakiika Biri ngenda zikola mungi. Wekikulema gwomanyize nga ngamba. Ekyo naku Biri ngenda zikola mungi. ALMAGIC production. Lwasa. Sofi bwabitegeerera bwe bba Biri yonna ebeefudde toteeka muzannyo mu bintu bya ssente naye kino kisobola kigenda kummanja kyagala kummanja akigamba mpa Rachesl, Nalongo. Nawe Salongo siwe batulisa. Waddira ngenda kumugamba era yessaawa kino kiveeyo kigwe tukisaanikire tukimale. Kale Rachesl, tunulira. Nze ndi Salongo wo. Ndi Salongo wo. Kakomewo tumugambe. Mugambe. Tunakyo tukimale. Oyagala ki? Oyagala tukole tutya? Mbulya kale kyo. Mbulya. Mwami Lwasa. Baby wange omulungi. Bana balaba benina mu lutto. Baagala kubuuka. Kitegeeza njagala kawundo. Oyagala kawundo? Tugambe togimanyi. Muloka nyenjaga mbu togimanyi. Agwa abadde agamba kawundo nga ngamba ate agenda akawundo bakalinya. Kawundo agenda zaala biwundo. Lwasa tontabula. Saagala ongambe kawundo gye njogerako togimanyi mmotoka. Ati nteroza ngamba ogenda zaala biwundo bibuuke? Lwasa tontabula ngamba ene emmotoka mukazi wo gy'avuga okuva ku makya paka kiro eyo gye njagala ngamba kawundo gye njagala ovuga. Tontabula subira okimanyi bulungi nti bulijjo onimba bonimba katoddamu kunimba nkuwadde ennaku ezo Biri saagala bitu bya kunyinyonyola sawe njagala mmotoka njagala kawundo nga nze njivuga era sawa byawe tubyakumbuzabuza Lwasa leero kati ate kyedu saagala kumanya ebyo byongamba basimange emmotoka eri ku mmeeri simange njagala eno omukazi wo gy'avuga buli eyo gye njagala. Kuliriza bulungi nkuwadde eddakiika ezo Biri ngoma z'okwerowooza. Ekyo banna eddakiika Biri ngenda zikola mungi. Wekikulema gwomanyize nga ngamba. Ekyo naku Biri ngenda zikola mungi. Kale nkuwadde naku Biri. Rachesl, Nalongo. Kiki ekinzita mu nsi? Kati kasitaani kali awo kalwanyisa ssente zange. Kalaba ssente zijja, kalaba kalina okuleetawo ebintu byako. Kalaba kati sente zijja katandise kakola sitaani vaawo wano tulinawo obuyinza bayibuli yetugawe tunaalinyanga tunawambanga wo sitaani vaawo wano nawambawo kati kalaba ddiru yange eteredde bulungi maze ofuna amagezi nnyumba yentaasa ngenda kuwa Sofi keya bulungi eteredde emirimu Sofi akkirize ampe omukono asayininge bampe sente efune golodi wange zijjeyo sente zange zonna kasitaani nekeesomba buli kimu nga kiteredde naye kati ekiriwa Sofi yekeya nino gimuwa muteeketeeke musaaniike mufumbajje mujjule. Mulimira kati nkimanyi wali ali ku muliro ali ku mutulinga gwa jjenje. Ajja kakasa Namiiro yani. Bitamere bulijjo mukwasa ekisa yessaawa alabe ku true colors asiriwala. Kiki kintawaanya ndafuna obuwumbi bubiri n'emmotoka tekyagitwale lwekyo bwagitwala obuwumbi bubiri nkwatako ne ngamba Sofi miliyoni 5 gaako kawundo yeddewo naye talina giraba nti kino kino kyo tekigirina nayina obumpira munene
brought to you by Arrogant Mugisha. Ajaka kasa. Ajaka atike tumutuddeko ababiri. Buli gyaleeta akajanja ani gwamanyira. Pita mmere. Motoka jayagala kitajimu mina jimu amugabe yiyo jikuwa jitwala neto jivugira wana ina yabo ndomude nacho nina mugamba Rachesl oyagala motoka kali yiyo njikuwa de jitwale naje to jivugira wana tofugira wana motoka edo era tunalya yamanyi usangana nyamba nagenda dogenda bana nesiba akajigere kikangola ono budi ono kino kiri Rachesl zijukira mwali bana ku mabali g'ennyanja olunaku sirujukira kumbe gwe walina okuba so what? But I was why am I not thinking straight? Omwana omuwala nga gwe Rachesl ky'olina okwagala bakikuwe ne Bayibuli egamba bw'olimanga n'okungula diza kawundo ogikuwadde yiyo Lwasa tonkyamula Lwasa ovadde babega mubawe balekebe nagamba ndi musajja mulokole ng'owakana babega bawe batwale Lwasa kawundo yange ompadde kawundo ate Lwasa kwasinga njikuwadde ne Lwasa tonziza mubiri era ebyokusaagirira guy, I'm not a joking subject, my friend. But just on one condition. Ate kiki Lwasa? One condition. Tandise ebintu bye. No. Ka condition katono nnyo. Kamu katono nnyo tokatya. Tojivugira wa. Na? Tojivugira wano. Wamanyi obuvugira wa. Nawe Lwasa ero oyagala kukola kiremya. Ongamba tana sijivugira wano ngate wano wembeera. Anti kakati. Tobera ko ku TV wakulebye bagamba terms and conditions applied. Don't forget. Bakuwa nenga waliwo terms and conditions nange Lwasa boda ku boda kawundo njikuwadde naye terms and conditions tajivugira wa gwamanyi neri round yeli esooka ddala eri tesukawo nga nezo round zonna tunazibuka ekyalo kya nsolo kiviirako ddala nga tuvugiramu novugira enye walala yonna eyo kyogamba nti nga ngendeyo nga nfuke emotoka mantambuza ebigere nga nkomawo wano. That is upon you. Nze kyenkoze kyange kukwata motoka nenjikuwa ebisigadde Rachesl yasalawo bakikola ato nze ekyo nkimazi okitegedde nze kyebo I've done my part. I have given you your car, your dream car. Emotoka gye walotako Lwasa boda agikuwadde. Now it is upon you. Oba ogambye onaafuna eyo gyogitereka boda nekuleeta oba bw'owulira nga yagala vuga motoka ng'ogenda mu kisaawe ovugamu, that is upon you. Gwe bw'ofuna answer eyo gwamanyi gyogenda ekivugira. It is upon you to make the decision. Wadde ennaku ezi nedda nkuwongedde ziri 3. Gwe kasita ofuna answer eyo bwe pa mu nnaku ezo jangu kuwa ebisimuzo byovuga motoka ye. I love you. Bye. It's upon you. Make a decision. Bannange Lwasa tebamwekuulako akamanyiro nga tekasusse kati ampadde emmotoka tetuganya agimpadde ate ga njivugire wano mbw ate kati njivugire mu kisaawe simala mu bitundu byeyeyeeyo mala ate njipakinge ninye boda ate nkomeyo waka tabanga ali mu lukwe lwakungoba wano naye kyonna kyekiri nja kukimala kati obwongo buyina okwesera bufumbe ndabe kyenzizaako kandabe buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya erisingawo noti 7535 56 73
mukaaga oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.